lugambo ku makya nga batugamba nti omuntu wamwe bamulese mu ngeri ya kyama nnyo ne bamutwala mu maaso g'omulamuzi nti omulamuzi n'amurimandinga n'amuweereza mu kawome ey'ekitalya. Naye ffe omanyi bapuliida tetukkiririza mu ebyo bye tuwulidde obuwulizi okutuusa nga tulabyeko era tuwandiikidde Kkooti eya Buganda Road nga tugisaba etuwe nga bwe bitambudde mu mpapula nga bwe biwandiikiddwa kye bayita record of proceedings. Tusabye ezo record of proceedings tulabe oba ddala omulamuzi Dr. Singiza ayogerwako ddala omuntu waffe alabiseeko mu maaso ge era ne bamusomera emisango egyo egyogerwako nti ayina ebigambo bye yayogera ebirumya oba ebinakuwaza oba ebijolonga pulezidenti afuga kuno General Museveni ne mutabani we era nga naye munnamagye mukulu Muhoozi. Kale nno bwe kibanga kituufu ne tubisoma ne tubiraba ne tuzuula nti ali ekitalya tugenda mu maaso era tusabe Kkooti y'emu eyo ekkiriza omuntu waffe akomewo mangu ddala kuba tutegedde nti balagidde okusinziira ku lugambo nti anaakomawo nga 21 omwezi guno. Ate ekirala tetumulabyeko tetumanyi na mbeera gy'alimu kaakano so tujja kwetaaga bwe kibanga ddala kituufu nti ali kitalya okugenda ne tumulaba ne tumuwuliza ne tulaba n'embeera gy'alimu oba oliawo tusabe Kkooti emuleete mangu akkirizibwe awulirwe tumusabire kye bayita bail oba okweyimirirwa. Oli kimuleetera ebibuuzo oba oliawo oyinza okugamba nti oba nga bulijjo bwe tweraliikirira nti yandibanga yatulugunyizibwa kati takyalabika bulungi nga bwe yali omusajja omulungi nga bamufuula kibijjigiri ne batya okubanga tumulabako oba oliawo gwate weewuunya lwaki baali badde bakukusa mukukusa omuleeta naye katumale omulabako tuzuule embeera gy'alimu kaakano. Kale kati abatuuze